channel abatugoberera ku mikutu gyaffe TikTok, Facebook, Instagram, kusana YouTube. Nze Shafiki Alfred Kananura okutegekera programu eno n'okugikwanjulira. Ng'olunaku olwaleero tulina omusajja oba omusumba eyavuddeyo ng'abuulira enjiri ey'enjawulo. Alabikanga ayawukanye ku banne ekimuleetedde oboolyawo okubeera ow'enjawulo mu public, nga naffe twasazeewo tumukuleetereko abeeko oboolyawo ensonga z'agenda mu maaso n'okuba nga atunnyonnyola, tugende mu maaso n'okuba nga tumutegeera. Era mu kaseera kano nja kusaba agende mu maaso n'okuba nga atweyanjulira ate tulabe kiki kye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Abatuwuliriza nange nsanyuse nnyo okubeera wano naffe tusanyuse okuba nga olinaffe era nga watuwadde akadde. Ndi musanyufu, nze Musumba Ssenyonjo ava mu Busibe eyayitibwanga Joseph. Era nga erinnya lya Joseph walijjako? sobola gyejjako ku biwandiiko kwebiri naye nga lifu. Anti ate kusinziira ku nzikiriza yammwe lye bakubatiza nalyo oba bambatiza nali sitegeera. Bebatiza va mu Busibe. N'abo abaali mbatiza nabo baali tebategeera nnyo bulungi ku nsonga eyo. Naye nga nze Ssenyonjo ayitibwa va mu Busibe gwe baawaayiriza nti ye Joseph sangibwa Nansana. Owange weebale bakuwaayiriza buwaayiriza ku pewo wano okuba nti mbeerako ensonga ze nnyinnyonnyolako bwekityo bwe kiri. Awo we tutandikidde atandikidde mu Vibe. Erinnya lya Joseph yali ejjako. So awo wenyini we twatandikira lwaki erinnya lye walijjako? Sooka olambululira omuntu nalijjako kubanga erinnya baliyita linnya. Ekigambo kiri ki? Linnya. Ekola etya? Erinnya. Enki erinnya. Era y'ensonga lwaki erinnya tebaliwa balituuma. Ekigambo kyalibadde okutuuma. Entuumu. Sinnakutegeera bulungi ebigambo bye birimu olukoloso. Erinnya kitegeeza wansi waliwo abaasookayo bagenda beegattako kati gwe bwojja naawe bakutuuma kuli n'omulala ne bamutuuma kuli kati eyeeno wansi entuumu eyeeno wansi eyakusooka sinze Ssenyonjo yasooka mu kika kyange waliwo Bassenyonjo abaasooka kati nze siriiwo ku lwange. Ne langi eno si nze nasooka okubeera nayo n'ennyindo eno just ey'omuntu eyasooka yajja n'ekola ki? Oli ku ntuumu eri gye baatandikiramu. Kati bw'ebanga eya Ssenyonjo oli ow'edda ye yajja n'erinnya ku nze mbeere Ssenyonjo. Njagala ombuuze eya Joseph nina kakwate ki nayo eryoke ennyinya? Kati eya Ssenyonjo olina kakwate ki nayo? Okakasa otya nti olulimi lwenjogera ne langi gy'ondabako. Kati ssaawa zino Joseph gw'oyogerako awava Joseph bangi kumwe mulina Isima, Joseph, era Yusufu y'oyo, Muzamiru, bano abeeno balina Peter, John. Abo baali batunulanga gwe era ku ntuumu eyaabwe okwalifayingo gibeerako nga n'olwaleero bw'ogenda mu Bangereza bakulabanga nkima, bw'ogenda mu Bawarabu bakulabanga mbwa, omanye engeri gye batuyisaamu. Ne bw'ogenda nga gwe Hanifa mu Bawarabu omanyi bwe bakuyisaamu. Ne bw'weesiba ku ntuumu etali yiyo tosobola gifiitingako. Kati kyova olaba omuntu akugamba nti Katonda wo y'ono n'akuleetera Katonda nga mu Ngereza mweru. Kyova olaba nze Katonda wange muddugavu, nze mpeereza Katonda omuddugavu. Era nze ngamba Katonda wange is black God. Bw'aba talina kala, lwaki bulijjo be baleeta nga babakubye mu bifaananyi ebyeru nga Bangereza bo temubawakanya nti mubajjeewo Katonda talina kala? Bo weebali era tewali awakana. Lwaki bwe tuvaayo okubakyusa idea lwejja nti mujjeewo oyo wa black Katonda talina kala? Namba 2, Katonda mu nsi tali omu. Era ekyo abantu bangi awo entegerera mu madiini nti twalimbibwa nnyo. Katonda tali omu. Ideologically ne bw'okinoonyerezaako kya busiru omuntu okuyimirira n'agamba nti kasita Katonda ali omu. Hawo bakatonda bangi nze ninako babiri. Batunnyonnyole.
bakatonda kati gwe oli wa dini ki ndi Musiramu singa kati recently Yidi yakwatagana ne Sunday almost ne Easter naye yakwatagana ne Sunday zonna nakuza kusinza mu madini kati wali ogenda ku Yidi wali ogenda kusaala kumacha kumanyi jamu okumacha jamu nakukwata oli mu motoka oyagala kutuuka mangu mu budde obutuufu kuba Katonda wa mwalina essaawa zawulirirako n'olulimi lwawulira era nga oba tolwogedde oba okagudde olina dduyiga nze oyo Katonda simwagala kubanga tawulira lulimi lwange naye nzikiriza nti naye ki naye Katonda singa wali ogenda mu muzikiti okusaala jamu nakukwata n'obudde ne bukwata n'osanga abakristu ab'omu Kereziya Abaroma abaddugavu abali mu Kereziya kuba babeera Baganda naye nga bagamba tuli Baromani n'obasanga nga bali mu kusinza wali kyamyewo naawe n'osaaliraawo osobola sinzikiriza kati aba Katonda tufunye bameka babiri kubanga nabo abali mu Kereziya tolowooza nti bali ku Setaani nabo bamanyi balinaawo Katonda naye ogaanyo kyamayo gw'omanyi owaali eri kati tetujja kwegaana Katonda oyo kituufu waali just enjawulo nti owuwo n'owaabali wanjawulo awo tulina bameka babiri bw'otuuka awantu nga bali mu kutendereza Yesu alina amanyi abalokole okyama era tokyama butuwezeza bameka teekako abalala b'omanyi genda mu mawanga amalala Hindu Buddha bonna tukkiriza ba Katonda gwe londako bulonzi owuwo gwoba onyweza nze nina abanga abo babiri awo wennyini wenkubuuliza ekibuuzo tetunnaba nogenda ku mulamwa gwatuleese ffe mu kujja wano tumanyi twazze wa pasita omulokole okusinziira ku byonnyonnyola ndaba byawukana ne ku bya pasita omulokole okubanga omulokole tumumanyi abeera agamba Yesu gwayitamu oba gwatendereza ate gwe kusinziira mu bigambo byolaganga ate abali mu contradictinga ne bali anti kati era ekyo kituzaayo ku Katonda gwe mbadde njogerako abalokole bano b'omanyi ngeri ekigambo bwe kiri ba Pentecostalism n'abalala si balinaako buzibu era nzikiriza nti nabo bali ku Katonda naye ekyenjawulo nti Katonda waabwe ekibuuzo weekiri nti toli nabo gwe tosobola genze singa oba otambudde ng'ovudde wano owatambudde oli ku safaari oli Arua n'osanga nga basaba naye nga lunaku lwa Sunday olina okwatendinga church naye oli eno osangiddwa ng'oli mu safaari can you attend anti yembadde nkunnyonnyola nti bakatonda bangi I can't waste my time but if bwe waba nga waliwo ekinyumira mu kifo kyonna nsobola ogendawo nsobola ogenda muzikiti kuba nali ngenzeemuko era nga waliwo n'ensonga kubanga bw'olifuna amazima bw'olitegeera amazima galikufuula waddembe kati nze nina eddembe era ekyo ekyamagezi mu Bayibuli kuba mulimu n'ebyekisiru mu Bayibuli naye ekyo kimu ku byamagezi ekimu ku byekisiru kwe kulaga nti Katonda wa Bayibuli okuviira ddala mu Exodus Egypt yakikirira Africa Egypt balabe ba Katonda Isirayiri baana ba Katonda Katonda wa Bayibuli twamukola ki nga Africa eva abamisiri natta abamisiri era abamisiri be mulaba leero temuli balaba nate twamukola ki ekyo kya kisiru ekyamagezi bw'olimanya amazima gali kufuula wa ddembe nze nina eddembe era ndi musanyufu kyova olaba nze nzikiriza nti Katonda si wa kanisa emu yokka oba si wa muzikiti gwokka nze Katonda gwe mmanyi yaliwo ng'ebyo ebyammwe ebyo nga tebinnaba kujja era afugira mu kigambo kye bayita obuntu kasita obeera ng'olinaako obuntu ogenda kubeera wanjawulo kyova olaba ffe kuva musibe kyaki twaniriza abantu mu madiini gonna abakatuliki abalokole abaseventh kwa Katonda wange enzikiriza yammwe eri ki enzikiriza yange togamba yammwe nze nzikiriza bwenti omuntu yenna bw'abanga alina obuntu mu mutima gwe omuntu oyo aba mulungi nnyo enzikiriza ey'okubiri egamba nti abantu bonna abantu ba Katonda tewali muntu alina musango kubeera mu ddiini gy'alimu kasita abeera n'obuntu mu mutima gwe n'akola ebituufu asobola okubeerayo era Katonda amwagala okkiririza mu kitabo ki obwo bulimba bulala ndowooza oba ate tugende ku bulamu ogw'okunnyonnyola obulimba obulala bugamba nti Katonda afugira mu bitabo
anti tuyino Katonda wange tosobola mukakanya mu butabo buno obwange bwe mukwata Bible ne Quran kati bwe byali tebinajja mu Uganda oba mu Africa tetwali na Katonda obwo butabo ekyo kye balimba ibyawandiikibwa Katonda Quran yakka Bible yaweebwa abantu Katonda yagireeta Katonda alina printer alina printer Katonda alina printer nga mulimu ink wa black era nga akosa font eyo nga amanyi n'okupgradinga n'akyusamu biremu omanyi lwaki Katonda yatuwa amagezi kyova olaba nkikuddiramu nti nze nzikiriza nti abantu bonna kasita obeera n'ako obuntu tombuulira bitabo soma ekitabo kyonna ky'oyagala jjamu ebyamagezi suula ebyekisibu kubanga byonna mwebiri bwe nali mpandiika ekitabo kyange ekyabirimu ekimu kye bayita Africa My Home ekintu ekyo nakinnyonnyola nnyo nti ebitabo byonna bifaanagana mulimu ebitagasa n'ebigasa kambeereze byempandiika kubanga nange nnuŋŋamizibwa Katonda eri Bible yalungamizibwa Katonda indeyawe era ne Sitaani n'alungamizaamu kyobola mulimu ebituufu n'ebifu bantu bwe babiwandiika batatukwata nako Katonda kyo yawandiika ekitabo ekiramba manyi Bible abamu balina ya bitabo 88 abamu 72 mu abalokole abamu mulina ya 66 zonna Bible naye maama mu bitabo ebyo byonna ne mubulamu n'akatabo akamu bwe kati ke bayita Nakibuuka oba ke bayita Nannyonjo maama Katonda kyoyo omwasa mu bwatyo ng'alondayo ggwanga limu lyokka ffe yatwerabira kitegeeza tuli mu kwesiba omanyi okwesiba ku muntu ng'omwagala naye nga takuliiko Bayibuli wano ku kyaki nze nkozesa ebitabo byonna nakati nzirina already maze n'okusomerayo ekyawandiikibwa tukozesa nze nafuna amazima nina emirembe Korani mbisoma ebitabo by'enzikiriza ebiwandiikiddwa ba economists nga ba Kiyosaki ebyo bya economics tubisoma ebya science tubisoma just ng'omuntu alina emirembe mu mutima naye bwe saagala kwe kuŋŋamba nti nkisome olw'okubanga kye kirimu Katonda eyo deception sigirina nze Katonda wange si wa bitabo era ensonga lwaki mbaaniriza mwena ate eno revival nja babuulira enjiri eyo paka ebagamba nti Katonda tafugira mu kadiini katya kamu ensi erina amadiini mangi kati Katonda kyoyo omusirusiru kankozesa ekigambo ekyo nti agenda kulekawo bano munnange be basabira mu kanisa entuufu ayokya Abakatuliki ayokya Abaprotestant ayokya Abasiraamu atwokye twamukola ki Munjogera yolaga nti you don't belong to any religion. I don't and I don't like it. Naye ku nature nazirokoka mu zonna olinga mulokole. Anti kati kankubuulire waliwo ebintu ebimu kati olaba gwe mu lubuto lwo bw'obadde otambula ozze na buli kintu si bwe kiri n'abandaba bonna saawa zino abamu bali mu ntebe ezinyirira abamu bali mu mmotoka abamu bali mu restaurant naye mu lubuto lwo mulimu kituyamba abatuwuliriza manyi kiri mu lubuto lwo bingi nga ebyenda ekyo kitundu kuggwe ekyo kitundu kuggwe naye tugamba ebirimu simanyi anti kati byemmenyo ngandi kitundu kuggwe naye mulimu ebitali kitundu kuggwe nga biri munda omwo mu byenda biki ebyo ebiri munda mu byenda kituwe mu byenda mulimu bw'ova ku alphabetical order ogimanyi bw'ova ku oddako omubisi gwa njuki kati ekyo ekiri mu lubuto lwo amazima gali nti tokyetaaga naye n'okirinyisa emmotoka n'okirinyisa ne boda n'okyambaza n'engoye n'otuuka n'otula ne mu restaurant kyokka ate tokyetaaga ye nomala abatuuliza n'omala otabuti bw'oti bonna baliwo badduka buddusi naye ate obikuuma bibeeramu lwaki bibeeramu osobole okubeera ne figa eyo abakulaba baleme kwesitala kubasobole okutegeera kati ebyoyogerako mbu ndabanga pasita ndabanga era nze Joseph n'ebiwandiiko kuliko Joseph pasita n'entambula ate nondabanga abulira enjiri nondabanga omusiraamu ebyo byonna tuba tukuumye bubi obyo byonna bubi tosobola bujjamu beera ogenda tojja tegeereka bajja kudduka so bonna bubi oyawukana otya ku bapasita abalala omulabi ndowooza akole judgment
kubanga nze kyenjagala buli kintu kyonna kubanga naawe olina endiga nga bwe bazirira nze sirina olina kyaki nga bwe bagirira nze sirina ndiga era nze nja kiddamu ekyo nga kipya kubanga buli pasita abagoberezi be zibeera ndiga ez'omusumba abanga abawano bantu si ndiga era omuntu omu yazze nga agezaako otu attack me bwe ekigambo pasita kiva mu kigambo pasita kituufu era pasita muddo oguliisa ki n'endiga naye nze sisumba wano ndiga kale tetuganye tulina ebyoya naye si bingi nga byandiga ekirala endiga kisolo ffe tuli bantu abalowooza endiga kyekisolo ekitategeera ne bw'otuuka okukisala kiri awo just era nga bw'owulira erinnya kyova olaba osanga abantu nga bali mu makanisa naye nga balinga kwegamba abaawungawunga omanye abantu abatalowooza nga buli ekijja atwala kiki ne bw'omugamba ekituufu ntoli ndiga afunye ekikondaga nze ndiga baako ndindiga kati ne kuno ku gundi ku show yaffe kuliko endiga ogenda ziraba mu komenti nga ndiga z'abantu ndiga z'eddiini n'omugamba toli ndiga naga kale bwe mbasiri ndiga gwe tokitegeera kiri kya mwoyo nze mu mwoyo ndi ndiga kyova olaba awo wenziriramukko eddiini okugiwolereza eddiini erina omugaso ogw'amaanyi gwesobola kwegaana gumu onooba oyagala nja gukugamba gutugambire ddala n'abatulaba eyamba abantu okubonaabonera mu mirembe era ensonga lwaki babayita ndiga ne bw'ogisala osanga omuntu nga ali mu ddiini nga mwavu naye ng'asaba emisana n'ekiro n'omugamba owange nga toli bulungi n'agamba ndeka nze mu linnya lya Mukama ndi mugagga n'omubuuza owange kugwe ne Sugiru ani asinga obugagga naga Sugiru mwavu agenda mugeena nze ndi mugagga nina Yesu kati we bw'atabeera ndiga aba kisolo ki bw'atabeera ndiga gw'omuwa kubeera kisolo ki bajja kituwa mu comment kati nze njagala buli muntu yenna olowooze anti abasumba abalala bayina ndiga nze nina bantu abategeera beŋŋamba n'okugamba nti use your sense ndabanga gwakuliyetingawo olutalo wakati w'abasumba abalala naawe nga obalwanyisa oyagala basuula indirectire oza tebagenda kugirayo obwanga directire nedda sirwanyisa basumba kubanga mu basumba bwenkulidde nange nakula ndi ndiga naye bwe nazuukuka ne manya nti ndi muntu nakula nze Ssenyonjo bwe nazuukuka nakula nze Joseph bwe nazuukuka ne manya nze Ssenyonjo sebo nga tuvuma ebika bajjajjaffe tugamba gyo mizimu baafa olaba endiga naye kati jjajjange n'ettaka erimu lye yaleka nze ndikolerako kati ngenda ntya mu kanisa mmwokye yankoze ekyo tegedde nange kennyini nina abaana banaatera okuzaala bazaala ne banjokya mba ngenda bakolera kinyinza okuba abo niwemba amagombe nyinza ovaayo tenza omuzimu ogwange gujja kuba mukambwe ennyo ne bamala bazimba ku ttaka lyange akakanisa oba akazikiti ne bamala bajja baze kunjokya ja kutabula empewo kuba akazikiti ako nkajja amaanyi ago n'obukya muzimu ogwange gujja kuba muzibu ng'olinga kkiririza mu biri ate ebirala tewali birala byakukkiririzaamu ekikulu nze kyenjagala okutegeeza abatulaba mwenna bw'olimanya amazima gajja kufuula ow'eddembe mu myaka wano mingi emabega nga 1844 kale n'emyaka emirala twafuna abantu abagwira wano mu Uganda ne mu Africa mu bo mwalimu abasajja abaava e Buwarabu nga batambulira ku canoes ne wabeerawo abasajja abaava e Bungereza n'abalala nga mubamanyi mu byafaayo bwe bayingira wano baayagala nnyo ebintu bya wano civilization yali wano yali ya mutawaana nnyo just factories zaffe ezakolanga engoye zaali za mutawaana nnyo baasanga obumu era ndowooza nekino kankikugambe edda ng'omusajja bw'abeera wano ng'alina muliraanwa we sayidi zeeno ng'abaana bakula bamanyi nti bano bataata ba Luganda newankubadde tebaalinanga kakwate owulira balina Luganda lwa Musa era omu bwe yatuukanga n'akula n'akaddiwa ng'alaba agenda kufa oba ekirwadde kimuzinzeeko baabeeranga n'ebyama
ng'asobola okubeera n'ekiraalo ky'ente ng'akitegekedde omwana gwe yazaala ewalala n'abalala. Naye n'agamba abantu bano bwe naafa bayinza okwetema. N'addira ebiwandiiko eby'ebbeeyi n'ente ebisibo n'ebiki n'abikwasa neiba w'ebbali n'amugamba mpulira amaanyi gampedde bwe nfa.